John Biliabi Ng'ebulambale tutuuke ku lunaku mulindwa olw'abajulizi lukuzibwa nga buli 3 omwezi ogw'omukaaga. Olwaleero twagala tukulaga ebikwata ku mujulizi Matiya Mulumba ng'ono ye muwolereza w'abafumbo mu Eklezia Katolika. Kubo lino lyolekera ku kigo kya St. Matiya Mulumba ekisangibwa eky'Ebando mu ggombolola y'Emanyiro mu disitulikiti y'e Mayuge. Ekifo kino omujulizi Matiya Mulumba wa Ntekalemba gy'asibuka era ng'ekifaananyi kya Maama Maria ne Yuda Taddeyo bye bikwaniriza era nga tewaggwa Bakristu abajja okwegayirira. Entangazo ezotandika okulengera Eklezia n'ekifaananyi eky'omusajja akutte Bayibuli nga kye kijjukizo ky'omujulizi Matiya Mulumba yali ow'omusanvu okuttibwa abajulizi ba Uganda. Omujulizi ono yava Mayuge okwolekera ebitundu bya Buganda. Oyinza okugamba nti yatalaga eddiini nga yasooka kubeera musiraamu n'adda mu Bakristaayo n'oluvannyuma ne yeegatta ku Bakatuliki. Olw'okunyweza eddiini y'Obukatuliki yejjako abakazi 3 ku bana be yalina n'asigaza omukazi omu yekka alagirwa mu ddiini eyo era bw'atyo n'amukuba empeta ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 1882. Yafuuka omufumbo eyasooka okugattibwa mu bufumbo obutukuvu mu Uganda. Mu biseera ebyo yali kabaka Mwanga Basamulekere yali atandise okulwanagana ne bannaddiini bye yalaba nga baali bazze okusaanyawo obwakabaka bwe. Yalagira basajja be okutta abaali beeyita bannaddiini ne Matiya Mulumba mwe yagendera. Bw'atyo yattibwa kati w'ennaku z'omwezi 27 n'asatu mu mwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1896 oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa Kasozi Kampala mukadde. Oluvannyuma lw'okuttibwa Matiya Mulumba n'abajulizi abalala ba Benedicto II yabalangira mu lulwo abeesiimi ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 1920. Eklezia ya St. Matiya Mulumba eky'Ebando Mayuge eriko ebyafaayo bingi era ng'okusinziira ku museminaaliyo Emmanuel Isiko w'olutaali mu Eklezia yazimbibwa mu kifo awaali amaka ga Matiya Mulumba mwe yakulira. Ewaali enju y'abazadde be era bagamba mulimu n'eggumba erya Matiya Mulumba. Mu kigo kya St. Matiya Mulumba waliwo oluzzi olugambibwa okuba nti lwa mukisa nga luno kwe yakimanga amazzi. Olwo oluzzi obuuzi obuteeka mu mazzi ng'onywako oba g'onaabako bwa mukisa ne bw'oba ng'olwadde ojja n'osaba kituukirira. Era kati nganze nina bingi byempiseemu nnyo ebyali binguddeko nga bizibu bingi. Bwe yasenanga amazzi luli eyo wansi lwakuba nti teruli mu ttaka ly'Eklezia, abantu bajja ne batwala n'amazzi ago ne bagakozesa ate ne babaawo ebirungi bye bafuna. Kifo kye kimu waliwo ejjinja nga lino Matiya Mulumba ne banne bwe bazannyiranga era nga lina abantu bagendayo okusaba emikisa. Nga mumanyi ebyobuto nga muzze ku luzzi kati olwaleero abaana baba bagenze ku luzzi basamba omupiira. Matiya Mulumba awolereza ab'amaka kubanga embeera eyo gye yalimu ng'ali mu bakazi bangi bwe yabavaamu n'asalawo n'okutukuza obufumbo bwe awolereza amaka. So ekifo kino kirina okweyongerako omutindo. Ivan Lubega yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.